Webale nnyo webalire ddala mwanyinaze Evelyn Nakyejwe gabo tegezeza abalabi baffe abamawulire agajotobadde abali mu kulaba TV y'Obwakabaka BBS Telefina mu kiseera kino oluvannyuma nno lw'akakiiko k'ebyokulonda akavunanyizibwa ku byokulonda mu ggwanga okukakasa ekibiina ki People's Front for Freedom nga bano nno amakanda gaabwe bagasimba wano e Katonga abakulembeze abatwala ekibiina kino ab'okuntiko onako olwaleero bayise bannamawulire okubabuulira ku nteekateeka y'ekibiina kino n'okwongera okubabuulira kiki kye bazzaako oluvannyuma lw'okuba nti akakiiko k'ebyokulonda kakkiriza ate ekibiina kino ne kakikakasa ne kiteekebwa mu kitabo ky'oyinza okuyita ekya gazette ng'ekitabo kino nno kye kiwandiiko ekikulu omuteekebwa ebintu ebyo eby'enkizo era nga kiba okusinziira ku mateeka g'akakiiko k'ebyokulonda buli kibiina ky'ebyabufuzi kiba kirina okuwandiisibwa obaolyawo mu butongole kyokka bwe babadde boogerako eri bannamawulire gye buvuddekaawo omu ku bakulembeze mu kibiina kino era omubaka wa Kira Municipality omubaka Ibrahim Ssemujjunganda alaze okutya olw'akakiiko k'ebyokulonda okubawa ennaku 14 okuba nti n'okutuusa kati mu nnaku ezo 14 mwe bagenda okugendera eri akakiiko k'ebyokulonda okugyayo satifikeeti yaabwe olwo nno batandike okwegirisiza mu byobufuzi bya Uganda awatali abakuba ku mukono okujjukizaako katono nnyo abakulembeze abatwala ekibiina kino ekya People's Front for Freedom baavayo gye buvuddekaawo ne bategeeza nti beetegefu nnyo okusimbawo abantu bannabyabufuzi mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo oluvannyuma lw'okuba nti akakiiko k'ebyokulonda kabakakasizza kyokka era mu birala ebyogeddwako abakulembeze b'ekibiina kino ekya People's Front for Freedom y'ensonga ebbago ery'etteeka lya UPDF erigenda okubaganyizibwako ebirowoozo mu lukiiko lw'eggwanga olukulu n'okusingira ddala ng'etteeka lino oba ebbago lino ligenda kubaganyizibwako ebirowoozo olunaku olw'enkya bannakisinde ekya People's Front for Freedom bagambye nti baagala abantu abulijjo bakkirizibwe butereevu okugenda mu lukiiko lw'eggwanga olukulu okusobola okugoberera n'okulabira ddala ababaka ki abagenda okuwagira ekiteeso kino ekyakomezeddwawo mu lukiiko lw'eggwanga olukulu nga bakubaganya ebirowoozo era wano wenyimiridde ndi n'omu ku bannakibiina kino ekya People's Front for Freedom twagala atubuuliremu bongeera beteeseteesi batya olunaku olw'enkya basuubira banaagenda mu palamenti oba oliawo okugoberera byonna ebinaba bigenda mu maaso sebo tukwaniriza ku BBS Telefina. Nze Honorable Mugisha Charles Katongole ndi musajja muna PFF okuva Busiro North Kachiri fe tuli betegefu nnyo naye ng'ogyeko n'okuba wetegefu tuyina ennaku y'amaanyi eri palamenti yaffe gye tubadde tuwa akalulu okuba nti ababaka abakimanyi obulungi ennyo nti eteeka kooti etaputa ssemateeka yaligobadda yasalawo dda nti bannamagye tebalina kweyingiza mu misango gy'abantu ba bulijjo okuba nga ate palamenti yaffe bonna bali mu kuwawula makooti bagagolodde dda amatabi bategese okugasiba enkya bakeere mu palamenti ng'ekintu kooti kye bamanyi obulungi kye yasalawo dda ate kye bateesaako ekikolwa kyokka ekyokuba nti bagenda kukiteesaako ffe ekyo kye tuvumirira nga tetunnabannakudda ku kinaavaamu neffe twalisuubidde nti omubaka yenna alumirirwa abantu be bwe budde tukulabe ng'enkya mu palamenti tolinnyayo okuleka ababaka bokka abava ku mitwe gyabwe nga bo bakolera bibiina bya bufuzi nga bakolera muntu ng'omuntu nti oba bakolera Museveni NRM nti tukolera Museveni abo betusuubira babeere mu palamenti tulina kyabbakolera abo sayidi yaffe bagikola ki bagivaako dda nefe abalumirirwa abantu ba bulijjo omubaka owaffe owa opposition ali independent oba oli wa kibiina kyo bali wa kibiina ki twalisuubidde nti twali mu palamenti kwafa tetujja jjajinga ki kyosazeewo tujja jjajinga kikolwa ekyokuba nti oteesa ku tteeka ly'omanyi obulungi nti kooti etaputa ssemateeka yalikola ki yaligobadda era PFF People's Front for Freedom fe tugamba nti abantu ba bulijjo twalize mu palamenti mwennyini ne tutuulamu ne tubeetegereza bulungi tuba otabuliro naye ate mpita tekimala nze Charles Mugisha Katongole okuva e Busiro North nze nkunga abalonzi abange abafa aba Busiro na Uganda okutwaliza awamu nti abantu abo abagenda okuba nga bateesa ku tteeka eryo nga si NRM nti batidde buti President waabwe Museveni naye nga independent oba ebibiina bya bufuzi n'abe-NRM bennyini tubasosole busosozi bajje ku kyalo nga mu butuufu tubagamba wasobodde okugenda ne weetaba mu kikolwa ky'omanyi obulungi nti kiwakanya ssemateeka ate ng'eggwanga lifugwa Ssaabalanyi President Museveni atugamba yaleeta demokrasi mu ggwanga abo tuleme n'obbawo obuzindalo ku mikolo gyaffe kiggweeraawo Charles Mugisha Katongole Munabusiro North okuva e Kachiri nze agwanyiza entebe y'MP Busiro North.
kale webale nnyo webale ddala mwami Charles Katongole mpozi era mu kiseera kino kyenyinza okutegeeza waliwo akafuba ak'amaanyi bannakibiina ki People's Front for Freedom ke bali mu kwetabamu wano naye nga kyenyinza okugamba omulabi waffe wa BBS Refina kyekiri ekirindiriddwa kulaba oba olunaku olw'enkya abantu ba bulijjo banakkirizibwa okugenda mu lukiiko lw'eggwanga olukulu okwetaba mu lutuulo alwo olunaba olw'enjawulo nga paalamenti eddamu okubaganya ebirowoozo ku bbago lino lyoyinza okugamba nti abantu naddala abagoberera ensonga za Uganda balitunuulidde nnyo. Mpozi era n'ekisemberayo ddala omubaka Ibrahim Ssemujjuŋŋanda ategeezezza nti bo nga abakulembeze abatwala ekibiina kino bagenda kufubaako n'akafuba ak'enjawulo ke batula muno mwe banaayanjulira ekyenkomeredde ki kye banazzaako singa oba oliawo ebbago lino linaaba lireeteddwa mu lukiiko lw'eggwanga olukulu olunaku olw'enkya. Nze Zubairi Luwalira nkoze ne munnange Ivan Mbadi ku kamera okutuusaako byonna ebibadde bigenda mu maaso. Ensonga endala zonna tujja kwongera okuzikulambululira mawulire gaffe agaddako ag'essaawa emu mpozi ne mawulire gaffe ageesigika. Nkomyewo gy'oli mwannyinaze Evelyn Nakyejwe abalabi baffe obongereyo n'amawulire gaffe. Webale nnyo Zubairi Luwalira wamu ne Ivan Mbadi